kati tuli bakuwangula Yesu yakulembedde mu bwati anatumegera abalabe baffe bonna olutalo lwetwolekedde lunene nga naye atulwanira munene nnyo. Mukama omulungi yeebazibwe. Mugamba mutya abaana ba ttiimu UAE Christian Fellowship Abu Dhabi? Banange kansubire nti nno muli bulungi ku lw'ekisa kya Katonda n'olunaku olwaleero ndi wano okwongera okugamba abaana be Abu Dhabi nti omwoyo omutukuvu atugabudde ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Juni tugenda kubeera n'abasumba baffe Pastor Vincent Muwanguzi Mulembe gwe mwogeza Dembe mu Abu Dhabi, ate ng'agenda kubeera ne mami Pastor Juliet Juko owa Muwanguzi takola ki, owa Muwanguzi tawanika. Ngenda kuba nzijamba bulire location kwe tugenda okubeera naye nga calling upon everyone banange mujje mutu supporting, jangu supporting olukuŋŋaana. Oyina diramu 5, diramu 10, diramu 2, diramu 5 miliyoni meka, jangu mujje muyimirire naffe nga tukola omulimu gwa Katonda. Tukkiriza nti togenda kusigala kyekimu ate era nga mbalamusa n'okulamusa okuva eri omusumba waffe omukulu omusumba Judy Kakoza. Banange dadi abaagala nnyo. Dadi agamba mwebale kwagala Katonda abaana be Abu Dhabi, ate nga naye abasuubiza nti very soon UAE Christian Fellowship yakutinta mu Abu Dhabi. May God bless everyone. Hallelujah.